Balamusizza era mwebale kubeera ku mukutu gwaffe okwagala Katonda. Olwaleero nyina olunyiriri lwe njagala ogabanako naffe, oba oli awo lumu oba bbiri, nga luva mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka, essuula esooka olunyiriri 18 okweyongerayo. Lugamba bwe luti: ekigambo ky'omusaalaba kya busirusiru eri abo abazikirira, naye eri ffe abaalokolebwa ge maanyi ga Katonda. Kubanga kyawandiikibwa nti, ndizikiriza amagezi g'abagezi, ne nzigyawo okumanya kw'abayivu. Kale omugezi aluwa? N'omuwandiisi aluwa? Omuwakanyi w'omulembe guno aliwa? Katonda teyafuula amagezi ag'ensi eno okuba obusirusiru? Katonda teyafuula amagezi ag'ensi eno okubeera obusirusiru, okuba obusirusiru? Olunyiriri luno njagadde okulugabanako naffe olwaleero, okuleeta mu maaso go ki ekigenda mu maaso mu bulamu bw'ensi eno olwaleero. Waliwo abantu bangi nnyo abawakana, nga bawakanya Bayibuli n'amadiini ag'enjawulo n'eddiini ez'enjawulo, nga bawakanya nnyo ebyawandiikibwa bino kuba tebikola makulu bo gye bali. Katonda lwaki ava mu ggulu n'ajja ku nsi n'afuukamu omuntu n'afa? Tekimakinga sense. Okitegeera, ebintu ebisinga obungi mu nzikiriza y'obukristaayo tebijja kumakinga sense. Mu Katonda ne yeebasa Adamu n'amuggyamu olubirizi lumu n'akolamu omuntu omu, n'akolamu omukazi, omukyala, Kaawa. Kaakati ebintu ebyo abantu babiwakanya nnyo ennaku zino, era bangi nnyo bavuddeyo bagezaako okukozesa amagezi ag'ensi okusalawo oba ddala ebintu bino bye bawandiika bikola amagezi, bikola amakulu. Egambo linagamba nti waba yazaalibwa nga wabanga omukazi yali mugumba ate azaala atya, tekikola sense, tekikola makulu okusinziira ku science. Okitegeera, oba wabanga omuntu yali afudde ate azuukira atya, osanga yali tafudde bya ddala. Okitegeera, so ebyawandiikibwa bingi nnyo bikola ki? Bichallengingibwa abantu ab'enjawulo. Naye njagala okutegeeza gwe ng'omukristaayo ali eyo, nywerera ku ekyo kye wawulira, nywerera ku Katonda, kubanga abantu bano abasinga obungi era abawakanya ebintu bino bakkiririza mu Katonda mbu gy'ali, naye bagezaako okumutegeera n'okumuteeka mu kabookisi k'obwongo bwabwe n'entegeera yaabwe, asobole okugyamu ebyo bye basobola okukola ki? Okutegeera obulungi. Naye Katonda tetusobola kumutegeera, kumumalayo, kubanga Katonda yatonda ensi eno na buli kimu ekiri buli kimu ekiri Katonda yakitonda. Bingi nnyo ebintu ebiri bye tutalabangako ate bye tutaliraba nga Katonda yabitonda. Obwengula obwo bw'olaba kye bayita space, oyinza okulowooza ensi eno gye tuliko nnene, naye ensi eno tekola na katonyeze bwe kati, okusinziira ku bunene bw'obwengula obwo na biki ebiri mu bwengula omwo. So n'olw'ensonga eyo, Katonda wabanga ye yatonda buli kimu ekiri, tosobola kumutegeera n'omumalayo. Ekyo kyokka kyakulambululidde ky'ojja okutegeera. Tonoonya kumanya bintu by'otajja kumanya, noonya okumanya ebyo Katonda byakuleetedde okumanya, by'ayagala omanye na lwaki ayagala obimanye. Katonda ayagala omutegeere nti ye yakutonda, namba emu. Namba bbiri, ayagala otegeere nti oli muntu mwonoonyi, weetaaga okusonyiyibwa. Namba ssatu, ayagala otegeere nti waliwo ekkubo okudda gy'ali ye mwana we. Kati bw'omala otegeera ebyo ebintu, weeyongera obitegeera munda. Okitegeera, kuba Katonda ye kyatubikkulira kye tukola ki? Kye tulaba mu kumumanya ne mu kwemanya ffe nga ffe. Okitegeera,
kubanga twatondebwa okubeera ebitonde ebibeerawo olubeerera. Either olubeerera lugenda ddumala ne Katonda mu ggulu oba ogenda ddumala mu geyeena, oba oyagala oba toyagala olina kgenda ekifo kimu ku ebyo ebibiri. Kati ebyo abantu tebaagala kubiwulira, okitegeera. Babiwakanya, naye ne bw'obiwakanya otya, ensi eno si gwe wagikola, Katonda yagikola. Ne bw'onoowakanya otya, Katonda yakola ensi eno. Wazaalibwa, si gwe wasalawo ozaalibwe, naye wazaalibwa. Ate era ojja ffa, si gwe ojja okusalawo nti kati kanfe. Kati n'olw'ensonga eyo, omukristaayo ali eyo. Omanyi mu bukristaayo tulinamu abakristaayo abato n'abakulu. Omukristaayo omuto ali eyo. Omukristaayo omuto ye mukristaayo eyaakamanya, eyaakazuula amazima, eyaakajja mu bulokozi, eyakeenenya. Tanasoma nnyo Bayibuli, tanategeera nnyo byawandiikibwa, tanategeera nnyo makubo g'alina kutambuliramu mu bulokozi bwe. Weeweeyo nnyo okusoma Bayibuli, weeweeyo nnyo okusoma Bayibuli. Waayo obudde, ne wewaayo eddakiika 3 olunaku, si nnyingi nnyo. Ne wewaayo eddakiika 10 olunaku, ogambe nti ngenda kuyita mu kitabo kya Matayo, ngenda kuyita mu kitabo kya Luka, londayo ekitabo ky'ogenda okuyitamu, okisomengako eddakiika 10 olunaku, osobole okuba nga toyuugayuuzibwa buli kijja mu maaso go, buli kidisikasingibwa tekikuyuuyayuuya. Obeere munywevu ku ekyo ky'okkiriza, kuba okimanyi. Kale nga nziramu okusoma olunyiriri lwa leero lwe mbadde njagala ogabanako naffe, luva mu kitabo ky'Abakolinso. Abantu abasinga obungi bagamba Abakolinso be baani. Nze ndi Mukolinso, lwaki otusomera Abakolinso? Ekyo nja kwongera okukyogerako mu maaso eyo. Lwaki tusoma Abakolinso, Abaefeso, Ababulaniya, Abaluumi? Zino zaali bbaluwa ezaawandiikibwa Abakolinso, Abaefeso, Peetero ekisooka, Peetero ekyokubiri. Zaali bbaluwa ezaawandiikibwa abo abaatusooka okugoberera Mukama waffe Yesu Kristo, okuluŋŋamya ekkanisa eya Mukama waffe Yesu Kristo mu ngeri gye tulina okutambuliramu mu kukkiriza kuno kwe tulina okujja mu Yesu Kristo. So zino ebbaluwa zitusomesa tutambudde tutya, kubanga baaziwandiika nga baziwandiikira era abakristaayo abapya, amakanisa amapya gasobole okumanya galina kubeerawo gatya, balina kutambula batya mu Yesu Kristo. Ensonga lwaki tugenda mu Beefeso ne tugamba Katonda ki kyayogera ku kino? Okitegeera 18 ekigambo ky'omusaalaba kya busirusiru eri abo abazikirira, naye eri ffe abaalokolebwa ge maanyi ga Katonda. Kale nno ekigambo ky'omusaalaba leka gabeere amaanyi go, amaanyi ga Katonda mu bulamu bwo okusinga okubeera obusirusiru, kubanga abantu abasinga obungi bakitunulira ng'obusirusiru, naye aleme kubeera ggwe. Mukama abankuubire mubeere bulungi. Tulabagana ate mu kavidiyo akanaddako.